Endoveso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Lakulwaleero producer nge Johnny Mbonipa yangambye nti tugende tunoonyeyo eyo kwezo ezasinga mu mwaka oguwedde 2025. Sorry 2024 ezasinga nangaba tutandike neyo etwe vibe etwe vibe ajikasule ekabowa ensonga y'omukulu oli njagikoolako omwaka guno erina okuggwa oba mu mwezi guno erina okuggwa tunogiggosa ensonga yaffeeyo mugabe mugumye mugaita gwa mu manyi sana kasimu kavuga kabere kyabakola kacharging kabenga kaliko omuliro kitegedde mukwano gwange kale katugende. Hello. Sebo ensula. Nzeba ikocho. Kale sebo. Ku BTFM ekintu ky'omuziki singa. Sebo. Erinnya lyaffe. Lijamanda. Osinzidde waawo. Namungona sebo. Wobeera. Sebo. Kizibu kya Yudawa. Kati kizibu. Njagala kumanya era njagala kuzuula. Omwana wange. Ntuuka. Omugo afuna olubuto. Kakati nga mikwano gyange bwe tukolera bangana okuŋŋaana nti nolwayi batugambye nti n'omuntu oli nti ebintu bibyo engamba yiiza nti ye kati oluvannyuma nnyo nga mubuuza nti owaye ekintu kino okutuuka ku myezi 7 gino nga tombuulirangako kiki naga nti naye njagala kumanya kukuwa surprise bulira kati engamba ti surprise nti ye ebintu bibyo ng'agamba lubuto nti lwe lulwo kati gw'obijja kwani bakozi bannange kuba yali waitress waffe bo yabagamba nti lubuto lulwo kati bannaye nga badde ngana wabamanyeyo bakozi bwe tubeera n'olwali bagamba biki wabadde otulimba otukweka biki kozi naye nga mulaba n'olubuto ndulaba kati ngamba naga nti no olubuto olulwo kambuuze esebo mwali mukola mwenna yali waitress waffe mu canteen wantu wakoleranga kati nga mugenda mugezigula byakulya nga babatusavinga kati gwa walabira ekintu n'ogamba n'ekiki ennyo kakati ne mugenda waka wuwo wali mufumbo by then oba tewali ne tugenda somewhere oli mufumbo ndi mufumbo kyoyogerako kitute ebbanga ki kati emyaka gigenze kuba kati n'omwana oba ali mu P4 muwala mulenzi muwala wamutuma erinnya namutuma amannya yamukuleetera nagenda gyali abeera ewakaawe yes kakati nno era ekyanzi gy'enviri ku mutwe ng'olubereberye angamba nti nno abeera wa sista we era tafumirwanga pulira kati lumu nga mukubira essimu kiro saawa nga nnyaawo nkomyewo nga mpulira amaloboozi ga boosi mu background bwe bukera ku makya nga ati naate omuntu gwe nawulidde bawamu wa sista wange yamwegaana yes kati nemuga nti no kati bawa sista wa nawulidde nga abadde yadde akuyombera nti ebyabasajja weebityo yali aŋŋambako neŋŋaana kati byebyo biki ate bawa sista we nga yamuyombera munnange kakati ekyo nesikifaako azadde omwana kati bwatuuka okulumwa nga nkubira essimu mpulira nali ku mulimu ngamba nti no yanguwako mu ttaawa ng'emu nja kuba nzadde saa ziri mumeka 7 lunch time ngamba nti yanguwako ndi ku labor bed yanguwako ngamba ku bannaye mbaga nti bannaye kozi ntya naye omuntu ono bannaye kati ngamba nti owaye gwe genda ojja omuntu kimu kizibu tegere ebyo mukama katonda yamanyi gwe genda otaasa obulamu bw'abantu n'enninya boda nengenda enaggulu nasanga omusawo yakamala okuzaala oba 4 minutes oba 5 minutes kati omusawo nga abuuza kati nomwami jamada yaliwa wano nga nti noyenze nti kwako ebibyo nga kenyininyini akyali ku labor bed omusawo yena janaleetera omwana nemukola ki nemulaba era nengenda mu woodi netunoonya ebitaano biki nga bwobimanyi eddwaliro muleze eddwaliro byonna kakati
bwe mba nvaayo ne nsanga omusajja nga naye azze kumulaba tegeera kati ne ŋŋamba nti nze saakifaayo kuba waliwo sista we naye ndoza nti oba bawa sista we ng'omusajja wali omulabyeko wati omulabangako simulabangako nga ze mulumu yeemu omwali omukyala naye azze kulaba mwana ng'otudde awo ntudde awo maze okufuna sente esasula ez'ekitanda kwagendako okusula naki byonna kati ngamusanga nga omusajja naye agenda ku mwana kitegeera mulengera wali oli ku bbali ndi ku bbali kati nendowooza nti noba bawa sista we kuba yaliwo sista we naye nga sista we mumanyi nga nze nkola ki nga nkomawo twafanye ku mboozi gye wanyumya era saagiwuliriza bwe n'otambula n'ovaawo yes kaakati mwayisa akabanga esente mumuweereza biki avudde mu ddwaliro biki kati nga lumu ngamba ntino waayo omwana ayagala kutuma linnya biki olwayisewo bbanga ki nga mwezi gumu yes sebo naye nga wakati awo mwali muwuliziganya nga avudde mu ddwaliro olwo ng'agamba ali luddawo olwo saidi kasokoseeyo ng'abeera n'ani kati nno ngamba nti ndaabeera na sista we nga ngamba sista wange nga muteeka mu motoka nga nvuga ne mutabani wange omukulu nga nvuga motoka nga nkola ki ng'ogendayo ekasokoso olabe mukyala n'omwana yes ne mwannyuka alabe ku mwana gumuzadde exactly nsuubira okusangawo sista we kakati samusangawo nga tuyingira mu kazigo nga ntula kunze natwala nakubulira imagine kuba akatebe kalumo kamu nga ate sista wange n'akatwala ne mutabani wange omukulu nga tutegekedde n'emmere nga mubuuza nti sista ali ludda wa mwebaze byonna byatukoledde aga nti no abalinzeeko akoze eki agenze muluddewo kuba yatonnya netufuna ne jam somewhere kakati nga mala nga ntuma mwana mannya agasisa wange oyo gwe nagenda naye nga nvaayo kakati wali omukozi munne asulawo ku rooms ezimu bapangiseko wewamwawo tuba tugenze mu kantine enkera okulya emmere omukyalo yangana kati musajja gwe ng'oli muzibu nnyo n'ogenda mu maka ga musajja munno n'otuuka ne ku buliri naki yali akulaba yali andaba era namulaba era ne mukwira ne kajjambo biki kaakati waliwo abaana njukira yanga atazaalangako ate nendabawo abaana era nendoza nti naera abaana basisa we kati kambuuze bwe wayingira mu luumu muno tolina kyewalaba kiba kyefaaniza nti waliwo omusajja asulawo engoye naziraba naye nga yangamba tyasula wa sista we engoye zaaliwo awo naye nga tunga weziri naye nga gamba wano wa sista wange mu ruumu emu eyo okiraba nsirika lumu yali amaze maternity leave eweddeko kakati ngaga nti no wa sista wange navuddeyo kuba lwe nazadde nti nazeewa nafunye omuzigo ozi wafunye omuzigo nti ludda wa nti era saidi ze kasokoso kati nga nkola ki nga mugamba kundagirira nga nkola ki nga ndagirirayo nga we watuufu nengendayo era nasanga ng'omuntu era yakajja mu ruumu ebitanda nga mwekiri nga naye ntandika kuba pulaani engeri gye tunaatandikamu ki embeera empya kakati ssebo mba ndi omu ssaawa 8 ogw'ekiro weebase neebase ng'omuntu akonkona wakonkona agamba ono n'agaana okugulawo ng'akuwa nsonga ki nomukati lwaki toggulawo aga nti no tujja kuggulawo oluno amutegedde akonkona kakati nga ye kenyininyini akubira abasista be bali okwera sista we ne bbaawe nga bajja ekiro ekyo baali niyabaayi nga bamusanga ebweru nga banga nti ngundi simairinya taataani ku baana ndyerabidde nti lwaki oziwana ekiro biki munoyo mwakyawagana biki oli mutemu biki egamba oli mulumu osirise ndi mulumu osirise ne muno naye asirise tanyega ojjukira ye nga atandise communicatinga nabo nga munaye nga omusajja nga bamuyita baga nti no liya nekulawo tuzze ebagulawo ebansanga naye ngaomutima omusajja okungwa mu kifuba obanze okumugwira obakola ki bannange era oli yamuvaako dda n'abaana be yabamulekera n'abaana be yabamulekera nti n'abaana baali babe yes nti yazaalako dda yes so mukusooka yagamba tazaalangako exactly mulidde
kakati musajja aganaga nti nomuze nti tojja kusitula wano jjana tugende tusitule ewaffe nga n'oli amugamba nti va wano tambula kuba kati omukazi yakudduka yakuviira okumulumba essaawa zino 8 ogw'ekiro 9 oli mutemu omusajja naye n'agenda nange omusajja ono n'akola ki nengenda ewoono omusanji wange gye nasula olw'ensonga nti nalowooza nti no bwe naasulamu omusajja ayinza okudda ekiro n'amafuta sinakindi nengende wamulamu wange gye nasula kati netandika okulowooza kakati nekindeetedde kwegamba byonna byengasigase mugamba amanya g'omwana amanya kujjako eri ekika oba simanyi n'amanya gamuyita amuyita amanya malala simanyi gewamu amalala negamuyita malala kimanyi amuyita Shamira nze namutuma Salima naye omuyita sino Shamira biki omwana asoma angamba ti asoma wali olabeko ku lipooti ye aweebale nnyo embadde nsijja ssebo namugamba nti nkubirayo ebifaananyi obimpereze ku WhatsApp oba receipts oba report biki yanga ate no biri wa sister we naye nga zo school fees nkola ki tonotono naye nga ntola nesika nga bwokitegeera nze kimadde njawo okumanya alipooti eno eriko mannya ki ate nali ngirabyeko kati kito yaga tukole kati kyo njagala kumanya omwana wange mulabagana mukyala abagana nze sigenda nga wali naye asaba sente ez'omwana nenkola ki kuyamugera bugezi ku ssimu yes okuva ku saga yagwawo eri wano juzi mu kubala abantu ngamba nti no amannya go genda waddeyo nga bazee wange nemugamba nti no lwaki nti oli bba wange yafa ate bbawe ki ono gwazaddemu ono omwana gwalina gwe yakazaamu omwana mbu yafudde mbu yafa abaayi kale beera kale sebo kooli beni sebo kale mbesirika Hello. Madam. Wani sir. Jebale ku mukwano. Na jebale. Kale bambi. Nsonyo kusumbuwa. Yes sir. Nsonyo mpaida chika nga 2-3 zokka. Yes sir. Okay, thank you. Kakati amanya gangize Richard. Yes sir. Nkubidde wano naggulu. Yes sir. Munnange nsonyiwa ngeza kuteeza some details wano. Yes sir. Okay. Gwe Madam Lilian. Yes sir. Okay. Bambi tugeza kuteeza wano some details. Government etuli bubi. Bawandikiwa n'ebintu naye nga tebikwatagana ebintu by'omukwano. Ate ebintu ki? Wazaala mwana mulenzi muwala. Bambi please nyamba okwegayidde bambi wakirigeza okutereeza wano. Nazaala muwala. Sibagambye leeta. Omwana weza kati emyaka 5-4. Kati mbadde manyi bw'osomaawo buli kimu weekiri kye bawandiika. Maama weekiri wano kati wano bateekawo baby boy. Mukwano. Ompulira? Maama. Nja kujjayo kennyini. Omwana muzaala mwaka ki wano butereeza wano wokka? Oguwedde. Mwaka guwedde? Tolinako mwana gwazaako wano myaka nga 3 emabega. Mukulu. Wangi maama? Sebo. Wangi sebo. Ono omuntu ng'abuukabuuka. Omulabye. Naye nze kye ndowooza. Asobola okuwamukko nga ggwe n'obeerako naye. Nali mu kikonyeeko. N'andabika nga takyetaaga. Kati nze mbadde ngamba bwe nti. Noonya akasente. Omugambeko olumu nti wayi mpaka ku mwana asibeko naye obwawulumu nange. Ogenda okola ebintu byo by'okoze DNA ogimuggyeko. Omale omumuddise. Nze kye ndowooza. Kuba kati mu mbeera eno tuyinza kudda wano tudde mbiri nga dda kituufu ombwasuse mwana wuwo wanza okwesanga ekyamuwaliza okudduka eri w'omusajja nga talinda ebiddirira ndaga no omwana mwoli ate akyali wingi okundabirira kante kino nfune kiri ayinza okuba n'okudduka kw'omusajja eri ajje mu kayumba akapya edduka lwakuba ggwe okitegeera so nze mbadde ndowooza mukwate mpolampola omuggyeko omwana era mukole DNA omala omuddiza omwana we then ojja otegere kituufu awo kubanga omusajja oyo yamala n'ankubira n'agamba nti nonsonyiwaawo okujja naye nange omukazi nali nkyamwetaaga biki naye omwana gwalina mwana wuwo si wange nange ekimanyi ni mwana wuwo wali mumanyiiko namulaba ekiro yajja ekiro ekize naye akimanya nti omwana wuwo buzibu bwava awo ne batabuka mukazi kwe kudduka tebamutemulya mu nnyumba kale mbeera bulungi kale sebo neyazanyo sebo kale munnange
Anti abakyala ime katula kusa abuziza yo ekasokozo gyali agenda yera sosoyole nti mama siyera sasulira ne bamuyita ng'omusajja omukulu budde bumuzibyeko nanga makayebogomekawo yebakakawo anagene kya kumacha lwakwe kiri ebintu byatabuka agambe the truth is omwana wa mukulu Jamada naye just lwakuba madamu Lubuto yakuriza wa ex-we fa abakazi tusobola okubeera mu bufumbo naye nga omutima guli wa Jamada lebadage abasajja twesibe ebbiri otherwise mbiramu biwulidde White Star yatusako ziwafu lunaku olwaleero bwatyo bwagenze omwogera koki ono atuhaire Rebecca agambye jingo kutuweereza oyo omusajja atwala omwana ku DNA wajja okufunira amazima naye bannanga abasajja oyo omusajja naye abeeremu ku magezi aswata mu nyumba mwata bati amanti nyumba ya musajja yera manyi omukazi asengusa ageze mu nyumba ndala temusaya musango. Good morning ko jajingo nze oyo omusajja azibuke amaaso omukazi muyayi nnyo abasajja tulabye munange byebyo tulina okuguma tunawasaani tunakuwasaabo Emma Sensalo naye abakazi beetaaga sindikira palaso owe alikula yini wanji wewe kuweliza mukwano ye taata amanyi nze Haji Kasule Rashid ngambera Kabowa. Haji Kasule mu mwaka guno mupya. Amina nawe botu bukubeere mulungi. Esebo. Kakati omwana mulenzi oyo. Era yali alina amagezi ge wamu ago kugenda ku DNA. Ge gasingira ddala. Ye. Akakasente omwana uwe obasi wange. Ya. Naye bannange byokuddawo mbu omukazi apaapala ddena dderi mufunire wabeera omutongoleze ddala hajati wuuno nze nsigadde ndi Haji Kasule nkale munnange owe wange mali yange ogamba asina bigambo mukwano akuuma yali ati akuuma ndekedde kyeyamaani yamanyi kati abaye hannakedde kuva kati nakye mmanyi kati wange mubeera kulyanda tukola babiri buli awo wasoba awo endiga kakati mukwa omwana atumuga nti abakyala tebaba bangu naye kankubuuzeemu kino omukyala alina bba gwabeera naye amanyi atya nti olwebbali yanfunyisiza olubuto kabeera mu kavuyo kunoonya byanfuna era omala mukebera n'olyoka omanya ddala omwana waani eba abakyala era agenda amukebere amanyi nti omwana wuwe sigadde ndeeta tinamponya ekabowa kale munnange halo yogera waswa bodaboda kakola yesebo nebannanga abakazi babakyogatigagatika abasajja babaagala sente kati omusajja bwamukubira awo namutta ayogera lulimi ki bannange ojja kutya abakyala wanji kamugima bira tene mutano wanakufa ye kakati no kunsonga enza amagezi gempa musajja tonna ekyana gimalira kusooka kuyiiya kasente asaba omwana oyo ate wamusaba n'agamba omwana kijja kusooka okulaga nti omwana yasaba akasente amutwale ku DNA ejja okusalawo naye kati agira mulabi wamulayo akasente akempolempola paka lwanaakakasa ti omwana webeera bulungi kale munnange Program Sambagala ku Beat Farmer ekinta buli ky'omuziki ekisinga